Okola ebintu ebyo pictures ziri awo enkalu just ezikkirira wano wansi nate no si wala bagwa otyawo okimanyi wobeerawo oba olengera nawo wano wansi wano jasi oba nkyogere ntya kati olaba emmotoka yiye eri mu kuyitawo ogenda ziraba nga zikutuuseeko zaakayitawo 2 ku byuma bya wano obiyitaako ku byuma byawa Ebituuka. wali eri mu maaso Ebituuka. ebyuma ki byoyogeddeko nga sikutegedde ebya ttimu bye ŋŋamba oli omuwala gy'akolera mbadde manyi ekyo ekyuma kikuli kumpi awoyisaawo nawe wali ekyo ekyuma okumpi nnyo ddala jassa ebigere 2 oyisaawo neneyongerayo mu maaso ddala ekintu okyogera nga kiwanvu nnyo gwe sigala kale ng'otambula ku sayidi yennyini enjoviirako gwe sigala ng'otambula ogenda ba olabawo Ibane mbadde mpita wali nendawaani mukyala wa Kata. Mukyala wa Kata aliwa Obi omuwala. wa Oli omuwala Kata gwe yaleeta n'atwanjulira olunaku Kata lwe yaweza emmotoka. Oyo omuwala gwe twali tudule naye awo. Omwana sekureti. N'essimu yaani gy'otalina. Gwe kugamba ugenda awo bajje nga basimbulirawo kujja bajja naye wabula akasente tulina akasente tutagamu abatuteekamu kasente naye tusobola okulabirira ku bantu nga tusobola okubawa ku transport n'ebyokunywa naye nga bo babaawo so bannange muzira kisali asobola okugira akamobile money n'atuteekera si mu bubi tusongere okuba nga tubatuusaako nga banzi bange jebaleko obulamu bulungi ekyeka alina omukisa gw'abakazi abalina obulevu ng'olabika bulungi omulabi gakuba ayambadde empale kyeka naye n'ebyoya ku magulu tewali mutala alina bulevu n'ebyoya ku magulu nimbye ekyo ono bodde erinnya nga kwita ly'abasajja gwana Josephine alisalako naye laavu eno laavu ekozesa erinnya olisalako omwana yayambadde kakano kasomo kalabe kagusaasanya katulabe kagusaasanya alye Franka kasome ng'omala no love ati bakuteekako lumu siniya B no love n'okijjaga n'okijjamu enjawulo n'okimanya Franka yakola ki kyowali lwaki omusaako no love mama yakamba yakakuwa agamba no love Franka waffe simumanyi langa simumanyi siniya B manyi sebo lwajeza afunye challenges kimu kyuma atubuulireko Jose kyo sinza okufuna mu kyuma kifunye wakakikolera mu banda ki myaka 3 ebyaddala amaawo okugombulaba omusajja ezo sente ziriika anaatuuka naye banange naagenda tuuka olaba avudde eyo ne wasanga Sinotrack ekisegeera ego sente teri sente nnyangu eri sente nnyangu mu bulamu bw'ensi ekyo kiba kiva ku kyekyo mikono minafu oba eyagala kinabe yuga wiiru y'omu maaso yuga wiiru y'omu maaso wiiru alusi n'amayembe nga simanywevu ajjukira kati bino ebiri eno obuzito bungi bigenda bizinabe kati ye alwana nabyo abiwuliramu nabyo alwana nabyo mu mikono kiba kiralamuko buzibu ki bwali osangemu ebyo abaana basinga bagamba bakola tebabasasula bwe bakusasula kisinzira kityo kati wali badde towa ku magezi g'okozesa kamanyi kyokubanga bakusasula wali omwana yambuuzako ng'ayagala yingira byuma naye
Nambuuza n'ebyuma biri bitya. So kati gwe nga gwe kabaka. Challenges. Challenges kyezisinga kale. Kuba teri mulimu gutaliimu challenge. Loss. Ate kusenza loss ejeta. Okay. Nzo kujjako lino n'omwennyingi kuzogyeko. Like omuntu alinako 5,500 oba 10,500 zonna n'oziggyako. Losi eba yanga azannya. Eba ya 5. Kunze azannya. Ate era oba ozaagala manyi n'ozikuwa. Eba 10. Omugaga batosobola tomunnyonnyola. Kati ku kyuma tolina kuzidrowingako 5. Oli alina bizanya n'abirekako. Waliwo ekyoluku. Kati otosobola tulawa namugagga tugeze nga ogyeko emirundi ng'ena ng'egyemirundi eno obadde ogirako 5 bya customer. Mbanga mwayogera ogwasooka. Oba olina kwetereza gwe ng'omukozi. Ensobi teba ya mugagga eba yiyo. Namugagga tabaamu n'ensobi. Kubanga olwedde sente zibeera ku sensa. Ye yakwasa business. Alina osangawo cash down. Kati ebyo 5 biragawa. Mbadde manyi olwedde biva ku sensa kwogenda okubalansingira. So kiba? Nanti nabyo mbe balansingiramu muri. Azinabo ino zisangawo. Ekitegeza abata yaba ujjuka emanko jiddeko 5 byonna byonna mbisangudde. Then ziba ku sensa. Banyina topingako 5 luwere 10 nkutereko ozanye. Eshege. Lwansonga teoteekako 5. Kati gwe abantu tulina bagamba nti wantu tetusaako 5. Bw'oba osigaza 5 tetubijjayo. Ngajjako. Asolonyiga bw'ati emirundi tugeze 2 ne zigenderako. Ate kasitoma aba ayagala. Mulimu ababa bazaagala. Kati abo bazirekayo ebiseera ebisinga. Kye kibasikiriza. Kati oli asobola okuba game naawe n'akwokyayo. Oli nakuba ekyuma n'akikuba naawe n'akwokyayo. Mulimu abagala. Challenge ki endala ng'ogyeko ekyo? Mukusasula. Buli omu alina engeri gy'akwatamu mukama we n'amusasula. Abasinga bakola batya? Mulimu okuba nga ninamu zi shortage. Bazenkana ne salary gwenfuna. Okay. Kati ate zino bana we blood tela sabadde atandikiddewo. Kati ekirala mu kyongo jeke ekyo ate ba customer tofuna challenges mu ba customer. Sinzira weesiza otya? Customer tewaliyo bajja bo nga tebaagala manyo ba eza munyiivu oba musanyufu nnyo. Mulimu abajja nga banyiivu. Ino mutwalira mu mbeera. Mulimu ajja nga ayagala kusaaga. Kati omunyiivu omukwata otya? Omunyiivu omukwata otya? Kubanga bakasitoma bajja oli najja nakukwatako nagaa nteera. Nakwatako? Kwatako nze tulabe. Ngereza kunze. Nga bwe bakwatako. Kati gwe customer nze w'ekyuma. Abakasitoma bye balina engeri yo. Nanti engeri gy'akwata just like wegeza oba bakwata ku bbina. Kabina be. Ana kasanya ntega. Bali bakudde ku be. Ate kabina. Ekyo kiri usual naye bakikozesa abakazi. Bakwata nnyo ku be. Kabina. Banne. Ayagala kabina ko. Abasajja n'ennyashi. Oba kiki? Njagala kabina kange. Jano gira mu koboti. Era nga gwe oli awo olaba. Ate wakimasira. Nga kirino. Kati oli wakwatako okola oli yakisinga otya? Nanti abakasitoma kati sinziira. Nalaba omukazi. Aba bakwatako ne tuyoma mutagenda zina. Just kujja kukwatira.
azanye tayina buzibu. Basi ina buzibu. Okay. Kitegeeza ate abakwana basajja tabakwana bakwana nekisinziira mutima onaku ofuna bameka kyuma kyonna kiyinza oba nga bonna bazze kukwana mazima continue kawulidde ako kakulu naye abasajja baagala okukwana olina abeena ngaaka ngende ku kyuma ngwane kati ekyandolinga oti abakwana kyabakwana gyomu mu budde bwe sinagwe mpa budde kati obakomerawo otya okubanga tobamala musuubi ngate basigale nga bazanya mugambirawo mazima sijja kwagala balema ntojja muwa ogamba tojja mwagala nogenda wala no just ngambye waliwo omuntu ayogera naga sijja kimanyi oyagala era abasinga baba bakwabuzi mu byuma si buli nti ajja agenda kuwatula kati otegeera kisinzira ne area gye baba bakutaddemu waliwo area gye bategamu nga teri abasajja balina mulamu abebulaga balina omulamu kibuuza kirungi akuba ajjamba abeeyo balina ansa mbuuzamu abaako kati gwe otegeera otya nti bano baako tetuganye si nti buli kisuntu bakala nti abaako gwe otegeera otya nti bano be baako kisinzi stories eziba mu byuma bajja nga banyumya stories zibamu ekitegeeza ose wasangibwawo amawulire mangi ku kyuma mu kyuma mubaamu abasunzi mubaamu abazannyi mubaamu abakubi b'olwala abasunzi nga baze kusunga bizinesi oba basunga bazannyi gwe bakubye ngoze kwana wamma n'asunga balimanyi basunga gwe bakubye ekitegeeza oli bw'abaze kwana bw'avaawo nga basunzi bakuwa info oyo no akafiirwa basatu nyabo kaliba wakuno nawe bavaawo nomulala naye najja kyekimu eki kati niyo ekibuuzo kyenjagalawo wennyini era twakyogeddeko ku ddano ne senior nga tukira twetunyumyamu gwe omuntu okuva eri like nga tugeze waliwo abadde ayogera naawe n'afuluma edde n'abasunzi ne batandika ne bagamba kati oyo gwe muli owulira ki ku kiri kye boogera bwe baba boogera ku gwe obadde osiimye ogambe tosima bonna naye baba boogera ku mulwawo siima kalaba genda maaso oba gwalwawo siima buli omu wana omutima gwazini naye nze temumanyi onywa omwenge abo okolera batondawo mwenge batondawo mwenge tebatunda mwenge naawe guli opposite ne mumbeji kati oli wabazannyawo otasobola tomya mwenge gwe ne baguleeta gyembadde naye bagutumye naye saawa bajja nagwabamu sinalabako omuntu awo mazina mwenge eza tunamala bbanga ddene naku bbiri awo ebyaddala kati gojja kuwangaala gwe esawuni tetuuka esawuni tetuuka eva eri esobola okumyutingibwa esobola omyutingibwa bulungi nnyo ekirungi zino piki ziba ziyitaayita ziba zigibuzaabuza so kati ku basunzi abo manye ebigambo byonna byonna ebiseera ebisinga abatera mutuulawo baba lwa nsonga baba bapya baterana kye babamanyi batwala nnyo abazze kubanga amusunzi ne gwe basunga bonna baba ku tageti y'emu tekuba mupya okafunye gwoba mupya nze bali bobeera olaba baba bapya gy'oli exactly kubanga omusunzi ne gwe basunga bonna babeera ku nsonga y'emu ate olumu era omusunzi asobola okusunga n'atali ku nsonga eyo naye nga ye jasi kimuli mu mutwe nti oyo wabeera wabazze tajja kufuna mukisa okategedde
katolaba kati nga tunabera nga nze ndinono nga tuwemanyi nga tuli ba mikwano kati nsobola omanya ne ngamba onansinga era bwe tugenda wali abawala nga waali abala twasoka kulowooza kunze nga waali ozi nga sosevaawo nekye sobola okukola wabata natekinga move azuke musaba akasa okitegedde kati nze sigale nga ndekirini kuba teetajja kunjogerako kubanga talina budde bwogerako oli naye ate yo oli abalina obudde lwa nsonga ekyo ekyokulwanyisa ki bwe bunafu bwoli nze gemanyi gange ategedde so kati kuba oli talina budde bwebyo ye waakabi oba alina ebimufuula oba bimuleetera abakazi okumwagala oba okumukkiriza singa aba alina gwayagadde kati naabo abasunzi bwe babeera ezo oli aba basingako ku ssente oba aba endabika nga nnungi segera byajja agwirawo oyo segera kati aba ne bimwagazisa kati ensonga olumu abaana taze nakwana nga sekwe twagambye naye oli okulaba bulabe ng'oyogera naye amanyirawo oyo kati wagenda kwana obuzibu bwe balina kasi abakulaba mwe badde toyingira nnyo mu kyuma nojja lwe baleese omupya shege baba bamanyi ozikola ki kati ndowooza okafunye naye kati kiva ku kimmwene mukkiriza bye baba babagambye ebyabasunzi muva ku ki nnyo okutwala ebyabasunzi neweesiga ebigambo sigamba nti weesiga kigambo omuntu agenda okwogera nga akumanyi kati tukuwadde ekifaananyi nti omuntu ayogera waliwo kubanga muli ba friends nga ogambye batasaba kwogera kikyo byenoyogera ekitesiga ayi bwoba osobola okwogera buli kamakuunu konna kewaziika n'okaziikulayo ekiriyo n'ekitaliyo nokiŋŋamba nomala okiŋŋamba aye nomala najja naŋŋamba the same thing nga ŋŋambako ebimu ku byobwawo waŋŋambye kati okimanyi tulawo ne tubirowooza kati okimanyi ebyo ebigambo ebimu era byogerwa aba abantu kati okimanyi gwe wootaali baba babyogera dda kati nga si bituufu naye olwokuba babyogera dda buli omu yabitwala era nga bikyatambula era nga omupya ajja gwe babigamba baluyimba lufulumya nti lubanga luyimba naye kyebaŋŋamba nze bongeramu ebisoko osegera then gwosinga kwagala bisoko ebyo bongeramu oliriza sigamba nti nsinga kwagala bisoko kabye bagamba oli agenda fine bayinza okuŋŋamba ne baŋŋambako obutonotono ne bongereramu ddala ebisoko kati awo wetuli wawe osanga obuzibu okujja okubuuza ono bwe babyogeddeko bino bye baŋŋambye bituufu yinza omubuuza n'abyegaana yinza okumbuuza n'embyegaana ebituufu n'ebitali bituufu fenna netubeererawo tabuliramu eyo embeera kati mu kutambuliramu eyo embeera nga bw'oba okimanyi nti either ono asobola okumbulira amazima asobola okumbulira agatali mazima byonna oba obisuubira biri wakati kati gwe lwaki mu ggwe bwe baba bagambye kyonna kye bagambye lwaki osooka n'osooka olowooza n'owa chansi y'omuntu omulala ekizakita naye otegere sayidi ye naye bagamba bantu 10 bamu bantu 3 nga boogera bituufu abasigayo baba teboogera bituufu kale gwoba wakuna kwabo 3 kati bali bakwogeddeko ko ebintu ebyensimatu bulungi nnyo wawulira oti nabigumira nawulira bubi naye kati natuka ekiseera nembimanyira kati golowooza olina gwe baba mwogeddeko olowooza yabawulira atya nga naye oba kyali kikutweseeko abawulira bubi naye otuka ekiseera nikimanyira kati gwesobola okimanyira wamu naye lwaki kubanga olwade nze nabimanyira neddala kyetutegeeza gweosobola okubeerawo nsobola obeerawo nga ogumikiriza nga bakwogeraku ngamba nti yekisoboka kati yesinga okuba ensonga Sadaati mukwate si Sadaati keke the best mukwate abakulu obululu mumpeeranga mundabiranga ddala kubeera nga tukubalu mutulabiranga ddala tujja
kati olaba mu nsonga eyo sebe y'abasunzi wabeerawo okubanga omuntu musobola okubanga waliwo omuntu ku kyalo nga bagamba however onogawo omuyembe mugagga wange mulala oyo esebo oyo mutulabire yebaleko nnyabo webale kuuma muganda wange tubalamusizzaako eyo gwe by the way nga okuvaako okumulamu akatono Cristiano Ronaldo yakoze YouTube channel ateekayo emboozi anyumya ku bintu byonna amanye okutuula ne girlfriend we amanye okutuula ne bazannyi banne batanyumya ku mupiira akolayo bujokisi we batyo naye baaba emisinde gyedduukamu gyakizungirizi buli omu gyayogerako oba yawezeza wiiki kati naweza wiiki naye alina 5,000,000 plus leero lunaku z'omwezi nga 29 I think yajja nga 16 waliwo kagundi ke nalabako ka clip simanyi ni my 11 awa biki then bagamba 24 ngali mu million nabamuwerawo gugundi aba YouTube ne bamuwendalayo baka bamuwa 3 zajjirawo mu time segezi ni chairman yakutwala amulengede Yo, wazo go baitane. Amita chairman Tony yakutwala. Lego nze kwetu anogenda tomeza ababoda bannaye. Bagenda walinga ensingo zinuuse. Balengera. Bagala otudde mu kamera. Oli ne mula. Andu kaliko question mark bannanga ako. Ayo che omwala anyirira so twasaba butatunula ata ko bamanyi nalaba boda bawe boza tunanyirira yavuddewa abasinga n'okuba peregesera baba boda kitofu era bakugamba otambulanga n'omwala totawulirayo wa boda ng'aleekaana nabola ebinyonyi byo biyisaamu paka bagamba goba kasero ya wa boda agambye otambudde n'omwala netaleekanamu katuwaako Badalego umanya golina eza bamwisa mudda yabamwetamwa oba si mulungi nga bonna bamuyitama ababoda nga nno banguwa ababoda nga banguwa ababoda bamanyi anti kati ababoda kyota bavubuka nnyo exactly never free transport kati kyota manyiko kiri bweki nti enkola yabwe erenga y'amavubi akasente kiba kyetagisa kakoze lunaku kakuwa kigwe into byampanko animiza gwako andira kimwaddako kati n'omusinga bani sigambye nti Jose ogambe abasinga togera ku bakazi abasinga abakazi basalawo kuddamu ekyo naye kati fenga ffe abalimi nakalango kali ku TV oko bagala sente twagala kutunyumiza bagala kimu mwana yagamba ompayo iPhone kinzije ndiemu bwoba ompadde gundi aho ojja kundi ennaku meka yagamba bompa 14 oli amulumu nengenda bompa 16 yakasaba 15 15 simanya polasi simanya biki aho nsula yennaku 2 kati ko kitegedde ekyo ate ffe kati bate munaife abalimi wetu ono okumbulya olimawa nyanya zizaawo gomusiri ndankugamba ndi muno watermelon ebyo neiba ebyo bibadde bakugamba ebigambo abantu basala ebigambo nagambye ndi mulimi kati bamaze ne bagamba siri mulimi olaba oli abadde bamukonyera mu mukono atunula amanyi mangi kamaanyi mangi amanyi mangi Josephine olabyewe muwogo tulina mukwata mu mpale bukalasa ebya neiba nakyo kitaddeko kati kibi eki kye bakugambye ku security security namulabye gyo tebalina sinafuna mbozi n'abavuka bakuno kiri awo nera kati abayisewo bagenda kusonga kati abayitawo esaawa zino bagenda kukuwa bagenda kuwa ndaba n'oliraba atwala bakazi naye maaso galemedde kale gwe bunyavuga bakazi alaba kasayizike
nga bakazoganye agenda kugamba olina tandika same kokola bagenda kungamba oba bagenda beera ku mupya kataliyo nanti nze kati okadi ngenda nkadwanga ku mulembe olina tandika same kokola addamu ebyo sawa emwe naddamu ebyo by'abavuka bakuno bemwagala abeeyo baali baagala kijjo bava baali basinga nnyo kubeera ku puuli zaabwe si bantu babakazi kiri naawe mulina bukuulu oba ekisinga okwennyumira kiba kimu omuntu yenna wajja jazi omuntu yenna wajja wazi si abakazi nnyo kiryawo abeera badde si babakazi kugamba mu njoga enyangu okwegatta kubadde kutono nde simanyi oba badde beegasi kubanga badde sibawa nabo oba balina abaabwe nze ekintu ekyangu badde sibawa budde tubadde tugatta mboozi mu byuma na outing outing badde neetwala ne bakyali bakazi badde ngenda kuuza twamala n'ogenda out bakazi tubadde bawa manyi wempulira nnyo gurupu y'abakazi ng'ate betwala nnyo out kiina ng'egyo ekimpulikikya tubadde abawala basatu babiri mu kyuma omu ku puuli kati wano mugenda kwetwala out muli bameka ndi omu ate munne agenda lwamukaaga this Saturday bangambye lwamukaaga naye agenda nakuba pate sikyuwa siwa pate agenda nta nta Friday sati ya gundu yanoomu acidic vocals agenda Busoga Musoga concert eri ku cricket over naye si Basoga bokka be balina owagira simu nedda bantu banyumirwa nyimba za acidic vocals kuba yimba mu Luganda naye simanyi oba mwenna bwe muba mujjosa oba baba interviewinga nanga muntu yo oba photocopy ewinganda n'ebbaluwa ya chairman gy'ozaalibwa gy'osola oba gy'ova oba gy'ogenda okukolera gyenva ne ku mirimu gye ngenda okukolera wafuna neya wano chairman wenu wagifuna nali weno anti mpulidde nga gy'ogenda okukolera ekintu kati oba okiruddemu oba twetagisa kukozesa gundu obeera omanyi ekyokukola like experience yo ngeri gy'ojjako mu kampuni eno ne bakasuka mu kampuni eno kyembadde ngezaako leeta lwaki ndeese nti bagakozesa interview lwaki mwenna kumpi mubeera mu sayizi y'emu ne kakala keekamu sekwe tewalaba mwana we oli wawamooti samusangawo tewamusangawo exactly nga boolaba ono exactly nze omukazi omuddugavu tofaayo nze ngambyeko abeera oba baddugavu nze ngambye kakala kati ninira ne kakwano kange era kaali kakola ku byawali mukaabonna sayizi era bwete andi ekizibu era ekirala ekiriwo n'abakulu balina gye babalaba kati ojjukira by accident ojjukira ne wali eri ewabagaza wali kali kagala akaliwo akali kapangisa emanju akalina mama w'omunene waati kakwano kammwe katundako nemmere wano mu Businde wano oyinza kanva mu mutwe okategera kyaliko ke yabeeranga nnyo nako akala kaduga kalina nako height n'obutono nkategedde nkajjukira abasinga babeera we batyo anti n'abakulu bennyini bannannyini ebyuma balina test so bamanya test eno we banaye olaba agirabye kati ate abalala so bakwatira ddala lumu ne bategawo ennyeebwa nga ye olabayo abasajja batabeerako byuma abakazi bajjeddi bazanye era abakazi baleeta test era n'omukazi naye nnyini aba akimanyi nti kati wano wendi kati eno test kyekyo era abavubuka bajja batesetinga abavubuka bagenda kujja ekize ekijjamu awo n'abirigako nkigamba leero galawo batufuna mmeka
Deni omuwala agamba lumu tuggalawo. Gwe omuvubuka w'omutwalo. Oyagala kubaka 5 osigazeeko. Deni yalinnya lumu emmotoka ne basooka bagendako ewaddako. Challenges nyingi olumu abawala ngaabo era babanga babbaala. Ngolaba ebbaala nti omuwala basobola omukwana natwala kyagala serving. Kati omwana asobola okufuna boyfriend n'ava ku mulimu. N'ava ku mugagga neerabira nti omugagga asasula ennyumba alina omusasula ate alina olya. Kati nga bakasoma bakyazanya oli bamukubye 5 gye akyagala zanya n'agamba nze nsigaddewo. Anti boyfriend ali ku mulyango. Wajjana alingiza bw'ajjeeko tazanya. Abafu bagire bagende nawe. Nkiraba. Bakire bagende bagireko obusente bwabwe. Ai. Abikutuza. Ekisegere. Naye n'abapapya wano. Maama nnyabo nga namunyiivu bitya. Mwende mudamu ku nsombo wanze mbagambye nkoye. Kati Piu. Switch. Kizikirirawo. Mbaddeko n'olwenda lwange mbaddeko ne. Azijjako nno lwampaka gwe kwate zizo naye kwate zizo. Sina. Najjako. Ne mulyoka mwekala kaasa nga muwulira obulumi. Katoyina kugalawo sameka. Nze nkola paka kumacha. Ebyadda. Tagoba ba customer. Kyote kyategeeza Kati ku weekend togenda kuba pate. Tunasinza tunaba tukyaliwo babiri. Kubanga weekend login ebeekola. Friday bera bucket night. Saturday no tulinayo NTV dance party. Abayimbi bangi nnyo. Badije bangi nnyo. Ku Sunday tuba mu kikadde. Badije bangi nnyo. Tewali walala wojja genda. Nze ngambye. Tomanyiyo? Ni ayinza butamanyaawo. Neffe abalimi. Yetulie. Ewa neighbor. Sinalirimye. Oba ne neighbor bamuwaayiza da bamukola alina gwe bakulaze. Ng'olemerako nnyo. Tebalina gwe bandazi. Tayinza kungamba nti alima wano. Nyanya zize zino. Alina kulimirawo. Eyo si bibye. Anti alina kulimirawo. Eyo mu bisenyisenyi gyalina obbeera. Kino si kisenyi. Ekyo si kisenyi. Ennyanja yinowa. Ennyanja eri awo. Ennyanja eri awo. Ako budde bugenze twali batutwala ne kunnyanja n'olaba ku mazzi. Wilya. Jeze. Ayala nnyo nnimireko jjo nnyambe nga ku lulimi naye ma. Sisobodde kulima. Tali mulimi. Ebyobulimi tojja bisobola. Toli muntu wa kulima. Simanyi. N'enkumbi tozimanyi. Nga lwaki sizimanyi. Nkumbi kigaji. Kyamagadeko ali simple. Ali okay? Ali very very simple. Era nesimisa bbaawe. Wabula. Era nsaba akwate bulungi anyweze. Kubanga ekyo kyenye. Akagamba akatula keki. Katula kebisebuka. Kyagamba n'ebisebuka. Waliwo abantu ababa simple naye. Obulevu obukuliza bbanga kyokutuukawo. Olina emyaka emeka? 19. Really? Wabulaba ng'olina emeka? Nawulaba nnyina 16. Ebyaddala? Bazze baboogerako ki? Tusooke ku birungi. Tusooke ku birungi. Kina buzibu. Nze kati. Nze mama wange yaŋŋamba si bantu. N'agamba atya mami? Omukazi baba n'obulevu. Sometimes baba bagagga. Amina. Kama yebazi. Wakitwala? Wagambira dda nti Amina? Nene ka smile genda bamugagga genda maaso. Olugendo olina kyolulabyeko? Olw'okuba omugagga? Ndulabira ddala. Okay. Awo continue. Nagamba ki ekirala? Ababaawo. Kituufu. Kubawo nnyaawo. Kubawo nnyaawo. Ekyo yakigamba mukama oba ye? Yakingambanga. Lwatukulwa. Munyumyamu. Ngaba. Amayo tutuuza ne tunyumya. Muli abaana? Tuli abaana 7. Mwena bawala? Balenzi 2 abasigadde bawala. Wala
Gwe mukulu nayo bakulu bange. Guli wakomeka? Lwakutaano. Gwoddako muwala mulenzi. Ate akuddako? Muwala. Yali ni myaka emeka? Ali awo 17. 17. Asoma? Tasoma? Covid. Atekwasa Covid. Yafumbirwa? Yali awaka. Akola? Atekwasa Covid naye. Somerera byanviiri. Kale katumusabire. Wanjise kuleeta. Kyekiganye. Mbadde ndaba eno message naye. Yazedda. Ezze naye. Kati mami tusoge tumuveeko. Kati abantu boogera ki ku birevu? Naawe boogera nti mukazi wa mikisa. Bugagga. Kuwooma. Babagamba wokka musaba. Nokateeka muwaleti ofuna ssente. Wena gwali okagabiddeko? Twagaba bugagabo. Mama wange yaŋŋaana. Yayogera kintu okagaba ki ekibawo? Sometimes babulogeramu. Okay. Badde simanyi. Baloga notafuna? Nakusilanyazi. Kati bebe nabo babiwulira kyekikubeera mu bwongo oba mbirowooza? Basibulaga nnyo. Kyokka ekyewuunyisa ate mwenna bensinza olaba mwenna muba temuba nnyo ku bintu bya make-up, mubeera awo mutyo. Wandigaye nti oba okasiiga ne kabula. Yakima nkasiiga ne kabula. Kalina ku nakyo yako nange nyiniko mbe ku nakyo yange. Lwaki mba neekolako. Naye mwesimye. Aye tutyako. Mwesimye munnaye. Tegeka za Mukama sikwesiima. Anti kintu kibanga ekintu like nga wanaga nti kibeera abnormal. Kisegira kati nga wonasanga omusajja nga alina ebbeere. Kiba bulala muno nakyo ekyo. Exactly. Akisegira bulungi. Naye nga ate kyangu nnyo okugejja ebbeere omusajja. Sometimes buba bunene. Olumu buba bunene. Naye mulimu gali agaviirayo ddala bwe gati. Ng'omusajja alinyiga ne livaamu n'amata. N'ogamba oyo si mulwadde. Abamulwadde era. Onyiga otya ebbeere gw'atanyoosa ne livaamu amata. Nga mwegali. Oba mulwadde exactly. Olina kwenoonyerezaako. Naffe era bwe tuba twewuunyamukwe abakazi abalina ebirevu tuba tulowooza baana baba tebakyefiiringiramu. Kibawuyadde kale. Nze nno mu kusooka nali mbikweka. Wali ebikweka? Naye mami olwakugamba? Nembireka. Agamba atokweka. Nembireka. Ekyo buli omu kyayayanira. Oba ne mami walina bitambulira mu mama tayina. Mama tayina. Wama wali alina? Singa. Mukazi mugagga. Naina muka sente. Abantu batandika kuzannya Sameka. Ezo zennyini? Bajja mpola mpola. Ayinza okujja omu agenda olaba omulala naye ng'azze. Batyo batyo. Kiki olinawo ekibabesabesa music? Mubaamu abasunzi abakuba ebiboziboozi. Abamu bakale tebagala babeekanira nga bagabeera we batyo. Era nga temuli kibabeesabeesa. Gy'obadde side wa? Nze badde banzigye Ssekyunga. Ssekyunga. Kitende munda. Ekitende munda eyo. N'ebyuma biri mu kitende omwo? Naye ebyo ebitono, ebyuma bisinga beera kawuku. Kawuku Ebyuma ebingi biri kawuku. Abawala benkubidde nga ojjako nga kifo kye kimu ekyo. Benkubidde nga awo bakwano bange nga bangamba bali mu kitende. Kola ki ekitende ndi ku byuma? Byolda wandi kitende kola ki ekitende ndi ku byuma? Ku lavi, ku yoro, ne munda eyo. Ku maini kuliko ate Namulanda?
Namulanda teri byuma. Wale. Ekawuko biyitirivu. Kawuko bingi. Kati eno ogenda tandika okucakala. Eno. Neera si kucakala nnyo kiriyo. N'abantu amude tamanyi genda kuba mutuwa kulaba mikwano gyange kodda. Mikwano gyo giri luddawa? Bali Ssekiwunga, bali Emazzi, kale bakayita Mazzi. Kati ebyo byuma ebbanga lyo limazeemu waalyagadde owooluganda lw'obikolamu kati nga sister mwali mukulu wange ya connecting nze ya connecting ebyaddala wandyagadde moto wo n'abingira lwaki temala olimba temala kika kyonna tekirina kugwera mu byuma ate bwe bibanga birimu ssente temwagala kola ssente ffe katukole tumuteerewo atandikire ku bizinesi ezaffe kati baganda bamwe abalenzi bo babiri babeerawo omu ali Kiwaatule nali Nansana bw'oyogera bw'otyo era bw'oyogera ng'oli ku kyuma kyo mukaka manyo wali mukaka muno saagaasaage naye ekizibu ekiri ku bantu bwe batyo oba okimanyi nkiŋŋambe tomanya ddi lwayogera kituufu tomanya ddi lwasalawo salawo nga muti abakusa abamukusaaga okitegedde alina kyayogedde ekirungi agambye nti naye at the end of the day naye alina byayagala so asobola okwebuzaabuza naye naye waba alina kyasiimye amala n'agamba ekyo kankitwale naye bakyogerera batya ofa nakyo muwogo oba olina omuli omukaga yagenze ovudde ng'agenze timu yagenze omanyi omulesi atera beera muwobo yakuyiseeko ndowooza wano ate kamono kaisa akategeddeke yabaddemu leero akyusa obumoto takyakyusa ali mukamu kati kikyogezaako tegeeza mukyusi wa mmotoka ate muntu mwagazi nnyo wa twala eri naawe nekibuuzo tewefuula abasonzi bali bwe batunnyonnyodde ate nze nkugambye talinge kale abagagga yenjogera mba nnengerako ate era mukulengerako n'olabako ne kati kyange mmotoka ngambye takyakyusa era wenjogedde wano era ne bagamba era tagiranga yadde nno kiina ayinza okuba agenza kuta kati okweraba like omubuzaali gye beesanga nani ne boso okubanga kati right now nda timu yandaba mwaka guwedde kasaba nzija nebule guno wano ebukaya ne wantwala ekawo yakulabira nkyali mu kampuni endala ng'okola bulungi kuba oli n'engeri gy'ogiramu kati gy'obeera ovudde obeera okooyeeyo oba onabeera kusuubiza bisingako gy'obeera batukyusa bukyusa ebyaddala kati kampuni nga zanjawulo ne bakugabamu kampuni endala bamikwano amala nagamba mpaaya bawala mpaayo muwala nati kati akuwa gwe yesiga n'oli n'agira kugamba mwena mugire nentegeza n'agira oli n'amuwola no n'agira n'amuwola nati era mwasinga agenda osinga omukolera ssente abantu b'ebyuma baliko nti feesi ya muntu yeetunda ekitegeera tebakozesa bakazi banene mu byuma waba munene alina bafune figa oba feesi ng'etunda nga bwe nkugambye secret sayizi zino wala nze wendabye wonna yabeera mu medium bwana butinitini kamaanyi kale baaba okitegede agambye abeera mu potable English
nze nkimanyi Portable era bwe buze bwammwe bwe naye nese kule tayinza butamumanya omuntu ogenda omumanya omuntu era nga mwemanya obuze bwammwe nese kule tuwati ogamba nti timumumanyi mumanyi simumanyi nnyo nti like tutulawo ne twogera naye mulaba naye akulaba anengera mwenna mwerengera sigamba nti nali mbaddekaawo naye yali ate ogenda tugamba kyero olina kwewa ebyaddala nkuwulya amazima olina yonna amasekureti nina n'omubuuza sekureti tamanyi ebyaddala naye just lwakuba nti nze embeeraawo mpa omuntu time okitegedde wentunuulira ekintu nkiwa time nensooka nsoma omuntu ekyoka ekintu kyenkola nze mbeeraawo nensooka ntunuulira neŋŋamba characters nga wamulaba mu logini oba weyategulira obiraba nga bitambula kya omuntu w'ebbere tabula taliko kusooka bbaala ataliko kya bbaala ate olwo n'omuntu kigeza alakuteguddeko akantu kyekyo tukyakalirangako wamu ngemazima ate naye okunsinkana nali ndabyeko omulundi ogwo bwali budde amusana tekwaliko n'amasannyalaze kati yali ndi ku street corona yanguwa nnyo nga siriyeri nga sinadduma najjaawo neŋŋendawo nali ngenzeeko oyo omusajja yo kyebyomu nagamba nti omusajja aze tumugamba tuwe bonus ye mulundi ogwa yali yangubyeko eriza litakyanzijukira kyekyokka naye ne tukimanyi nti yenanyini ki yintu ate era wajjira mulaba ng'akyusa ate era wajja sometimes ajjiramu ne okategedde ajjamu n'amuwerekedde nako zino tabaamu n'amuwerekedde ebiseera ebisinga kati awo ayamba mukyala wa waka baamuwerekedde then oluvannyuma najja ne baganda aba mukyala we waka ate batya ati nkuganda emmotoka zikyuka naye tekikoma ku mmotoka zokka n'abakazi akyusa simanyi just abamuwerekerako nga bakazi nga basajja nga bakazi yogedde kyakwaleka mikwano gye talina mikwano mikazi baba bakazi be ekyo kikyo ng'oli mumanyi naye ng'ajja ne mikwano gye talina mikwano mikazi baba bakyala be kale goli mukwano goliki mukozi nze boosi w'essaawa zino si ye boosi ate ekituufu wagwa okuma emaali eri mu mikono gyabe awa challenges ezimu tetubuuliddeemu wali ofunyeko embeera y'okubba omuntu n'asika akasawo tekibanga nawo ne bamukuba n'anyiiga n'akuba ekintu ekyo n'akyasawo ebityo tekintuukangako awo nno waali wanyokoddeko omuntu ogenda okwasa ekyuma azini ng'omugambye nti onyusa ate ng'ekyuma kyamukubye kisoboka ekyo nakyo naye waliwo yali anyakudde akasawo naye baali bamukuba yagaba naye mu nsonyiwe n'esente zange zeyazannyamu ekyoma yajja n'azannya ng'ayagala kuzaaza kati guli omuzimu gukukwata boyi tovaawo n'azannya kati yatuuka ng'alabira ddala ssente ze tebazitutte kano abadde azannya buzanyi ng'ate n'azirina akolaki amulaba ate ne we ziri alabawo kati yabazza omuwala nga temuli bantu tuba tuli bweru nga wonogamba nti omuntu amwali ali omwazanya kale ffe tuli eno bweru ku chapati yabaza omuwala yamusikako akasawo ko nali nyinyuse mama yali satani kati mukudduka ati yayingira kkubo kati yaweta bwesinsonda kati nga olabe n'ennyumba bwati kumbe tamanye eri baasibayo akatimba si waayo kuliko bukiresiti yawetera ku nsonda kati banavubuka bamanyi ababeera ku street tebavaako omwala yafulumaka nebamulaba ng'ayita eri bano baayita bwise ne bamwetoloola kati yali abuuka katimba bwe kuliko sengenge kati nebamukwata ne bamuggyako akasawo ne bamukubamu awo bamukuba bubimu awo nagaba naye munsaasire sente zibadde zange sente bazikubye naye bakubye ogamba kikuleetera omutima
ulinga gwa Diamond yatunula kinagamba banzibe n'alaba nga mupisasi kati oyirowoozamu n'omanya nti kati zino zigenze kambire tenenga jeje ekyatuukawo so era olina okuba nga olyaweya ng'oli mwegenderevu kasawo kasiba bulungi tofaayo akusika kale akutwalireko naye oli yali akalina wano bwati ng'akakutte bwati so challenges nyingi eziri mu bintu ebimu naye tuguma naffe ni gye tuli si birungi kamuje kiraba wano kamuje nkuyege zimala nezikola ebiswa kulima ebinyonyi bijja ne bibojjogola abaye batta embuzi zijja ne zirya emmere kati awo wakati kati awo singa otuukawo mbulira ekiri wato nina ntuukewo anti ntegeza baalidde kyengeza embuzi zayiseemu zaalidde malagara zigeza tolimangako embuzi zisirenga kuzirya kinaki zayiseemu kandi ziyitamu ne zirya zigenda zirya zeera bwezi nga onogamba nti oli yagisiyewo binijja neryawa ewa neighbor